obudde bwennina bwakwejja mu bwavu tuwadde nnyo abantu obudde kati ba TikTok abasinga obungi balowooza abantu babamanyi ninga ekyamazima ddala tebabamanyi kati TNC olaba kamiliyoni akyalanga konsatize nga mu Uganda wandisubidde nti kamiliyoni buli omu amumanyi ne kamiliyoni waba ne konsati alanga kati olaba Shero ekyalanga kiwe kitegeeze si buli omuntu amanyi Coca-Cola kati Coca-Cola emaze emyaka emeka mu Uganda ne right now Coca-Cola ze company esinga okuba obulango mu nsi yonna nenga wandisubidde by this time buli omu Coca-Cola agimanyi so ba TikTok temukitwala bubi omuntu wabagambye nti takumanyi tonyiga toyomba tovuma nze nabagamba bwobo yagala nkuddemu ngonjogeddeko gwe leeta appointment leetayo okola mulimo ki leeta ebyapa byoyina mmanya go oleete n'emmotoka gy'ovuga kwafe ne tulina ebizibu byanjawulo gwayinza okuba onoonya 5,000 zikuyisa mu lunaku oli ekikomando nze Junior noonya 3,000,000 kakati tulina ebizibu byanjawulo nze kyovula nsiddamu banvuma nziramu asinga yekka bw'oba oli eyo ng'onsinga n'onvuma nja kuddamu naye ate bensinga sibaddamu so yesterday nakutte simu nenjikubira Lama nasose kubira Frank abaho nenkubira Calvin Kayanja ningamba omuvubuka ono gwe bayita Lama anvumira ki namukola ki ogamba nti simumanyi musango actually when nayogedde ne Lama muntu mulungi is a youth like me abaana abo temubavuma temubasiba listen to them nayogedde ne Lama netunyumya netuseka nesanga actually bambi tayina buzibu nenga waliwo abantu abamu ndoza badde bamukozesa bambi anvume ninga is very innocent ila nge Junior sikuina ako buzibu ne mugamba kati Lama tuli bavubuka n'abavubuka enkola ey'okwessa wansi ey'okwerangira ndoza tayina gweyamba yes is a Junior osobola okuvuma nti ndi mwavu kisinzira bwavu kibwonvuma osigide nze teri kitu kye batanvumye mu nsi kyogenda kunvuma kyovula bawe natula ne Brian White nanyumiza story ye namugamba Brian White webaze Katonda nti okyayina sente okyali mulamu naye abana Uganda obategedde ninga ono Brian White yalisa abayimbi mu COVID yawo era ensonga ezaagoba Brian White wano za byabufuzi